Bannamukadde bano ababadde abanyiikaavu ebyensusso bagamba nti abasawo abazungu bayitiridde okuleeta enkola ya kizaalaggumba ng'eno abaana bwala bangi bagijjumbidde olwo bo ne balyoka babula abazzukulu. Nabaddeko ku leediyo emu nga waliwo omwana omuwala eyafudde nga talese mwana, famire ye neyennyamira nnyo. Naye otandika otya nnyabo bw'omusomesa asomesezza ti omwana wange yeegeme okumala emyaka 5 nga simusuubiramu, ebbanga eryo mukama alimuteekeddeteekedde okufuna oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'avuddemu ekigambo ekyo. Tubadde tusaba batuteeketeekere abaana bano obasangenga mu masomero, ne bwe tunaakuŋŋaananga nga tuli amasomero mangi, naye abaana abo abavubuka baganyulwa nnyo nga bali bokka na bokka, era basobola okubuuza ebibuuzo byabwe bokka, so ate tebasobola kubibuuza nga bazadde baabwe weebali. Nazzikuno nga bamaama tebatambula kugenda kukola mirimu, naye kati aveeyo, yes, akooye awaka waliwo house girl, waliwo ki, nabo ne batuuka okuteekawo embeera kumpi eya taekwondo eyabatraining bw'abantu abamu mu njogera zaabwe. Ndi omukyala bwogera bwoti naawe weerwanako bwoti, oba bw'ogira bwoti emyezi 6 salawo yawukane n'omwami wo mujja kugabanira ebyobugagga wakati. Kirabise nnyo Masaka wano. Bino Nnaabagereka babimuloopedde mu lusiisa lw'ebyobulamu lwakubye e Buddu olubadde ku lutikko e Kako mu ggombolola y'e Mukungwe e Masaka. Mu lusiisira luno agemeddemu n'abaana. Bannabuddu bamuloopedde ebizibu ebirala njolo ebyolekedde okusaanyawo amaka gaabwe. Siwakana na mulembe oboolyawo kyekyandibadde ekituufu, naye kalica bamaama oba naffe abasajja abazadde twalina nnyo obwesigira n'obwongo bwaffe kizibu busangula amangu okubajja ku kintu ekyo tugenda wamuliro. So kyensaba muganda wange Dr. Stewart nti tufunewo enkola gye tuyigiriza bamulerwa abo basobole okujja n'embeera eno. Mu bifo byaffe bye tubeeramu ebiseera ebisinga tulinawo be tulaba nti be balina amaanyi ne bagezaako okukozesa ebifo ebyo n'obuyinza bwe balina mu bifo byabwe ebyo n'amaanyi ago okulaba nti ate banyigiriza omulala abeera talina maanyi mu kiseera ekyo. Ebiseera ebisinga nno bano batera okubeera nga be bannyinaffe bataata baffe be balaba nti balina amaanyi. Ndowooza ebintu bino naddala ebyobulamu ebikwatagana ku bakyala tetubiwanyidde nnyo mulaka naddala okuviira ddala oba waggulu, kubanga ssente ezibitambuza zikyali ntono nnyo. Ekirala nnyabo abakyala baffe bazaala nnyo, ngambye nti oli bw'abanga talina kyakoze tumusuubira okuzaala abaana nga 7, naye ate obujjumbize naddala mu family planning bukyali butono. Eyo nno nyabo okusoomoozebwa. Wabula maama Nnaabagereka okwemulugunya kuno tekumisiza bulungi kubanga kimulaze nti bangi ku bo enkola ya kizaalaggumba tebagijjumbira nga n'abagyettanira bangi bagigendako lwa buwaze. Basebo ne bannyabo ekintu ekyo okitunuulire n'obuvunaanyizibwa ti abaana bano oyinza okutandika obbazaala weewaawo abantu bangi ddala batandika okuzaala oba tugambe ng'ennyingiza yaabwe ntono baafuna emitwalo 20 omwezi, n'azaala omu n'azaala 2 n'atuuka ku 6 era nga zakyafuna. Ennyingira teyeeyongera naye ate abaana bo beeyongera bungi. Ekyo n'obalabirira otya? Olusiisira luno lugendereddwamu okusomesa abaana b'e Buddu ebyobulamu n'okulongoosa endya mu maka gaabwe. Zino ze zimu ku nkola za maama Nnaabagereka ez'okutumbula omutindo gw'ebyobulamu mu bantu ba Ssaabasajja.